muko jangu kubuzeko sawa sawa mu neta tunuzayo mu muko uno obalaro ono simuko mwereke ko muulire muko ko mutwa kwafe muko wange ogamba ki oriawo todamu kwereka gwe ngata nakuyita muko twale eri bamuulide todamu kwereka nze ndi muko kunonyezayo omulala bano ba wesefu somo aterera yizinga ekyalo wanu wesefu sikoma nanyendia aliri pazo nze tebajekinga wano okuva lwe bamanya nti nawasa muganda waabwe kati njagala okukakasa bano bonna abakuuma wano Banyarwanda mwe mwagaana okuyingira amagye mwaddanga mu kuwasa mbumuli balangira kakati jangu bakwasa omutwe obawulire tutizanyirangako ekintu ky'omusaayi nze ndi muko era nze tebakyekinga hiya wano nyingiranga muko njagenda tugonerekako mmanyi omulabye bano bazanya n'okuzanya muddangayo alright mukubwa bano basobola abanyakola okuva lwe baawulira nti nawasa muwala waabwe nze buli kimu ekyange kyantererera wano ku security empitawo buyisi bakamiriyoni bonna babagamba kyova laba Deshi muwase nze nawasa Munyankole bakamiriyoni bonna emmotoka bazireka eri wansi naye nze wano kati nyingira buyingizi muko yingira bagamba nenze kambuuze bannayuganda mwagala ki mwagala okubeera obulungi oba mwagala okubeera obubi pazo yabeera nga yali bubi kati afunye akaseera ashayininga ate mumujjonkera mugamba nti oyimbye ku nnyimba ani atayagala okubeera obulungi. Let me ask you all motherfuckers, let me ask you one question. Who of you doesn't want to be fine? Twagala okubeera obulungi ffenna twagala okukolera abaana baffe tubalekere ebirungi mulekerawo ebintu by'ekisiru by'okulowooza tumugenda kubeera ntono bwakola kino muko wange omulaba omulala ze nze bakoba ono muko wange ono muko wange mulala wanje security nga guruguru kati wale mugamba ziga gwa naye ngalabi omanyi ngalabi nze nga ndi mugagga comment section nga tendya nze nga ndi mugagga nnyo tosobola kunjasamira ng'osinziira simanyi kasokoso n'omanyiira byamazima tosobola kummanyira ng'osinziira mu comment section omanyire toyinza kunerekako nze kati onkwatako wano komanda ono muko wange kati top security omulaba lwakuba TikTok ejja kulaba emundu gwe neva pazo wanji yangu naawe shani njagala nkulage gye wawasa leeta bakazi baffe bafumba tebasikasika binankani ebyo simanye ebigaaga obudde bw'okusoma ne babeeranga banyamutoolo babeera mu kwesika besikambula ebinankani abo abaana ne balyoka besikanga emikira gy'enti pazo sooka owulirize nze omuntu agamba mbu Abanyarwanda bati abanyiiza kubanza abasuuza nze alina enkambi yaabwe jangu sha omuwulira ddala nti bwakutambulira mbuliri gwe abo batambula mbuliri abo bali badda mu kusika binankani omusajja n'abulwa ne wali teeka mu kinene bwe mugamba nti
tebalina gye balaga. Bw'omwagala tomukkuta abo tebakkutika. Tebakala. Abanyarwanda muti ffe tubasuza. Mazima laba abaana ba Katonda abalamu nze nkubuulira muwasa abakazi Abanyarwanda ne balyoka beesika ebiki ne beesikambula ng'emikira gy'ente. Abanyarwanda muti ffe tubasuza mwagala ne balyoka beekola mbasuze kuba nze nzikirizibwa nze ndi munnansi ndeyimiridde. Ebyo ebyana binnamuleme byebyewanise ku mmotoka z'okunoonya obululu ng'oli kikazi kyange wewanikanga ku mmotoka ng'onoonya akalulu n'ekutema omutwe. Kangende ngule Waragi nga basalaga ebyalo banoonya abo oyinza okubateeka yaabo. Omunyarwanda nga walaba akamotoka bw'anoonya kalulu. Omukazi Omunyarwanda Uganda is ebulidinga biki ebulidingira mu matako. Kangende ngule Waragi okumanya nti ndi munyiivu. Kangende nvudde wakakati abagamba nti nsula motoka mwogere bye mwogera naye kangende ngule Waragi liri pazo nkoye akajogo nkoye ejo. Kangende ngule Waragi nywe ate nyongere mbavune ate ngenda gula Waragi wa bei muko saga balimba naye njaba njukiza nti please musajja tasobola kwogera bannange bagamba tunyigirizibwa nze lwaki mu buliri. Rama byalimu is living a good life. Laba Rama kati gwatayo okubeera mu bulamu obulungi bwe butyo. Kati bwe balama nga batandika okwogera obugambo your time is coming. Tubalinze mukomye ebigambo by'ekinaku ffenna tuli banaku naye obwo obugambo obukolima empungu terya bire kabeera kadde teri kitagwa. Tubalinze yuyo Lama ali mu kitanda kye kya 6 ku 6. Nze ni mu kya 7 ku 7 nange kankibarage. Laba ogiraba piro kesi eno yange ey'omukyala eriwa ey'omukyala eri kansipeye mukyala wange ey'omukyala wange yino ey'okubiri omanyi mugane mwasama Uganda is bleeding motherfucker. Eno yeyange yeno ey'okubiri yeno duve bannange mukomye ebintu by'ekisiru kambabuulireko amazima. Rama njaganye Rama because asomesa abantu ensi nzibu mu America wano wembeera waliwo ba homeless. There is so much problems in America. Waliwo ebizibu waliwo ba homeless abali mu America ntuuka ne mbasaasira ate nze ntuuka ne mbawa ne ssente naye gwe n'ogamba Uganda. By the way, let me tell you one thing. Suruma ono president yakafuka president wa Tanzania waliwo omuwala gwe yasibye n'amuteeka ku death sentence olw'okumwogerako olw'okukola TikTok challenge. Omuwala yakola TikTok challenge bamusibye ne bamuteeka ku death sentence naye nga mwe mukyali e Uganda mweyagala muwoza nti Museveni dictator. Do you know what the fuck dictator means? Waliwo omuwala gwe basibye Tanzania agenda kuttibwa and Tanzania death sentence means okushutinga. Nagisindise video yo nagisindikide dash njagala giba playing if you can. Oyo omuwala bagenda musiba mayisa bagenda namukuba amasasi bamutte olw'okukola ka content olw'okukola ka TikTok challenge. Just a TikTok challenge. Muri Uganda muwoza Museveni is a dictator. Mwalabyeko mwe
mwalabyeko mwemwejemwa oba nze ku live kubere mukyala wange pirokesi ye nga eno pirokesi yange naye omukyala eri omukyala njagalanye ebintu by'okwegaddanga olaba Rama byakola aba n'omukazi kati olaba Rama ye omuntu asinga obuseebu wano ku nsi kati kano kaabulako kati yeegaddanga n'amulyamu akantu Rama omulaba mwavuma mukyala wa Rama simanyi mukadde simanyi mukowe simanyi mwafunamu ki yamukuba empeta. I've been married by the way for 12 motherfucking years. Nakuba omukyala wange empeta nemuleeta mu America nemuleeta wano mu America nemuleeta byaluma abayayi bwe yatuuka wano abayayi ne banjogera oyo ayakuleese muyaye simanyi ki bannayuganda nga mwogera ne bagala okunjawukanya n'omukyala ne beerabira nti namukuba empeta e Uganda very many years nemuleeta wano be bannayuganda muli basiru kati bayogera mukyala wa Rama simanyi mukadde mubi simanyi ki mwakali amazzi kati liri puzzle yavaayo n'ayanjula omukazi we ne mulyoka mwasama oyo liri puzzle Nze puzzle munayiganda okwebaza webale kuyimirira ku mazima olaba puzzle amazima gali nti abantu abali ku nkyukakyuka be baavu. Nze Rama senga nsalawo okweyunga n'abaavu kitegeeza nange ngenda kufaanana bo. Buli wowangala ne Ajamisi Kiggundu omugagga ennyambala ekyuka enjogera ne music we Uganda yantama abantu balina ku statement bwe bakwavu abanaku ffe kuwagira mu baavu ofaana n'abaavu abagagga bali tuwagira ddi ensi za America abanaku ffe nobeera ng'okola omulimu mu mbeera eyo ey'abanaku ffe tuwagira. Ekyokubiri nze ekyannemesa okujoyininga nuupu erimu banyigirizibwa ate nga nina okubeera batanyigirizibwa okubafaanana ate wagamba wagirimuko nze nyimbira abantu balina sente zigula bbiya siyimbira nefina nga tuli ba wansi. Ekirala nenebaza Pulezidenti Museveni nze kyemusiimira wadde mugamba biki byakoze oyo talina kyakoze kyengendo musiima. Uganda wogenda okulaba omwana ow'emyaka 4 nga talabanga ku lutalo emyaka 4 ndi wala. Uganda wogenda okulaba omwana nga ali mu myaka 4 akuze kutuuka myaka 4 myaka 3 nga talabanga ku lutalo. Naye ng'ogenda wane Palestine bannyulula mirambo gya baana ba myaka 3 4 myezi mu bizimbe nga bo bamanyi olutalo ng'omwana agenda kunyumiza kye bayita olutalo nga wa myaka 4. Naye nge Uganda nkuze kutuuka wano sirabanga ku lutalo nenebaza Museveni kale wadde ebimu biganya okukolebwa naye ate emirembe tugifunye. Uganda osobola okutambula okuva e Kampala paka ggulu nga woofuluma emmotoka woogiddamu woofuluma woogiddamu nga tofunye kizibu. Naye ate woogenda mu bitundutundu by'e Sudaani ne bakugamba awo munnange toyitawo kiro waliwo abayeekera awo toyitawo booti bagenda kukulobi nga Lama Sudaani osobola okwesangawo enguze erye Sudaani Lama kati nze bankwatirako Sudaani ku poliisi sirabanga mu nsi muno Katemba ali ku poliisi ng'eye Sudaani. Sudaani ng'oyingira ku geeti tebannazimba poliisi ku geeti ku kiti wasooka ne bakuggyako eziriwo osibwa akumala okuggyako eziriwo ku lutu n'akuggyako DPC n'akuggyako ate bonna bazirira wamu kitole. How much do you bring? Mwe mwagale nnyo Museveni omukyawa tonnamanya nsi bw'etambula. Museveni omukyawa tonnamanya nsi bw'etambula. Ate buli muntu atannafuna mu kyafunye atannafuna mutwalo oli waddembe okunyiigira Museveni. Nkusabira okole nnyo tukole. Bw'olifunamu omutwalo
ogenda kukyusa mindset yo nga tolidde yadde ekikumi nga teri yadde akukyusiza wabula okusinziira nga bw'olaba ebintu. Lama teri nsi eri mu mirembe nga ggwanga lino. Abantu lama basula banywa bbiya. Abantu lama basula badigidya. Ovuga emmotoka n'ogijja Karamoja n'ogenda ebwera nga tosanze yadde omusirikale. Abasirikale bw'obasanga mu geemu paaka babeera basirikale nga bakuuma bisolo. Bazo banaye mbalamusaako muli mutya. Kale honorable olaba kati ffe nze nganze wammanzi ayogerera ku side eno eri bweti. President tumusiima byonna byakoze. Ekyemirembe tukikkiriza. Naye tewaliwo muntu alina birungi 100%. webale kale. Ate era tewaliwo muntu alina bibi 100%. Naye tusobola okwogera ku biremye just ne bawunaawulira nti ye ne bwabazeeko emyaka 5. Kino kye twagala kubanga puzzle nze ekinnuma mu kiri bwe kiti mu strategies zonna ezibeerawo. Tulina abaana baffe betubeera nabo mu group zaffe. Abaana abo ffe tubawe essuubi nalaba Kalifa afuuse sita nange nsobola okubaka ntambule naye. Naye n'olaba obulamu bwe bawangaalira mu bangi naye tebalina mirimu. Tebalina nakiddako. Ontegeera. Ate abakulembeze betulonda tebafaayo nnyo kulaba nti ne mwana bavubuka bano okufuuka zino ziganga kati nalabe nga olaba NBS. Neraga abaana mu ghetto bakuba babba abantu biki naye okulaga abantu nti abaana abo babi tekyandibadde kibi. Naye singa olaga ne gavumenti nti abaana bano kyekibaleetera okubeera mu mbeera eno temutaddewo mbeera bavubuka bano okubeera nga balina emirimu. Taimu y'ebyobufuzi bwetuuka abaana bano bonna ne babayita ne babakozesa ne babambaza t-shirt naye nga tebabawadde emirimu giri awo nti gino. Akalulu bwe kaggwa abaana abo ne badda mu ghetto. Bwe badda mu ghetto aye ne basindika poliisi mu ghetto nejja netukwata. Oyogedde ng'omukulembeze genda maaso. Nti tuli idle tetulina mirimu. Kati ndabawo abakuvuma kyokka by'oyogera by'amagezi naye Katonda tukole tutya bafuutumizi naye. Eky'eddembe bazonze ekyokunvuma tekibawuliriza. Kati olaba ssaawa zino ndi mu kunywa caayi kati onvumye mbu caayi antuze. Ebisajja bino n'ebikazi muwulirize Kalifa ayogera ng'omukulembeze. Ffe oba bagenda twagala bakole ku buntuntu ebyo kubanga nze ntambudde wantu wangi naawe eyo gy'oli otambudde n'olaba. Ne mu kampeyini olaba abasingamu baki bakadde oba bavubuka. Kitegeeza tulina okutegeeza omukulembeze yenna agenda okuddako nti mbutuufu abavubuka tetuli bulungi tetulina mirimu. Ekintu ekyo ekyokubeera nga tetulina mirimu bakitunulemu wanje kankuddemu puzzle nkuliddemu badde Kawempe saidize eyo gundi bwayiseeyo yonna nabuka. Rama tobadde wa ghetto. Rama mazima toli wa ghetto. Bwe tuba twogera ku ghetto twogera ku Rama kankubulire ghetto ze twogerako twogera ku mwana akulidde mu ghetto mwennyini si ono alina famire agendayo ko obugenzi n'akiringayo. Twogera ku mwana obulamu bwe bwonna nga abumalira mu ghetto tamanyi na famire ye tamanyi wa kusula. Nze sikuze na famire just bulamu bwakyuka bukyuse sikuze na famire. Nati kati nze nkugamba kubendiko kubanze nze nina ghetto namba bagiyita Jamuroko. Zaxi birangi yakulira mu ghetto naye okuba nti ali osobola okugamba nti teyakulira mu ghetto naye nga gye baava. Tetwogera dabayo Rama boyogerako bali bwe bati oyogera ku bantu abalina omukisa Mukama be yawa nange nandibadde nga bo naye Mukama yampa ekitone n'ennyimba. Rama saasoma ebitabo byange wuliriza togende mpola sikayana. Nze kyengezako kugamba nti nze Kalifa nafuna omukisa ogufuuka sita nga mpadde ekitone. Bwe natuuka eno ne ngamba Mukama nga wantaasa mba butayimba nandibadde nga bano bakyali bange. Njogera ku mwana atalina advantage ya kitone eyasoma.
talina kiddaku. Nze kankunnyonnyole point yange puzzle. Eddembe weeriri tulifunye yes. Naye kyenjagala bakoleko ku ngeri y'abavubuka okufunamu emirimu batandika okwempawalinga ffe abavubuka. Y'ensonga lwaki nti abavubuka okuyita omwana akole mu kalulu ogwo si mulimu oba tomuteereddewo omulimu obeera yuzi oba omukozeseza bukozesa mu kaseera gwe w'omwagala. Naye lwaki babeera bakuyita mu kaseera ka kalulu nga bakwetaaga mu kalulu ogambe numbers olage n'abantu nti it is okay naye nga tekyo kikola lwakubanga bakusasudde era singa badde tebakusasudde obadde togenda vaayo obeere ku ekyo. Kati nze kyeŋŋamba singa abavubuka bano nga mubatutte mu kalulu ako bwe kaggwera mubawe n'emirimu egya ddala si kubakozesaako bukozesa wano nga mwagala okufuna obululu mugende mu bifo mutandike okufuna omusaala naye ng'ate bano abantu ababa bakoleredde okufuna obululu bo mubazizaayo mu geto zaabwe. Tebatusasudde ssebo gwe walina essuubi erikuwa ne batakuwa kuba obadde owolereza emyalo emabega kati ebigambo byo bikyuse bukyusi kozi ng'oyagala sympathy mu bawagizi odde engulu naye obadde muntu wa NRM wane emabega Kalifa tubadde nawe ku live ebigambo byo bikyuse bukyusi. Kaakali nze ensonga yange gye mbadde ŋŋamba kyenjogera uliriza nze njogera ku kiki kubanga kanjogere ku kya ghetto kyoyogeddeko kyendiko ate jogera ku kya ghetto ogambye abaana ba ghetto tebabawa mirimu. Waliwo omuvubuka bameka abalina emirimu okiyisizza tebasoma okiyisizza mu ghetto Kalifa togenda kumanya bintu bino ebiseera mweno generation oba mugina emyaka si byantalo ebyentalo byali byali kuba n'ensi yali malaga nga n'abakulembeze abamu bajja naye kati kyasoboka kati olutalo lubeerawo ze zino okulaba protest wekalakasa naye zentalo z'okgenda mu nsiko tezikyaliwo. Kati olutalo lwe tulina lwakutereeza mu nsawo yes emirembe tugirina kati then wakapon ni obulamu bwaffe kubanga era ne luno lulinga ekitegeera kati nze kyemba nkusaba gwasemberera abakulu oba bagenda kutalagambe nti bannange wadde nze ndi wano mumbadde naye ateekawo empeeriyo baganda bange bangi nnyo abatalina chance eno badde nsaba nolowooza lwaki Amerika tebawa mirimu ekyo nakyolala ekiba mu buntu nga si mukozi ojja tukujja mbu abaana ba ghetto tebalina mirimu weebuuze lwaki Museveni walambula ab'obutale abagamba agenda baterawo katale looni aba ghetto wabatuukamu abawa busente bwakunywa njaga kuliirawo badde mu byabwe. Eriyo omuntu nga si mukozi ne mu Amerika eriyo abantu nga tebabakoledde nga bali mu ghetto si bakozi. Genda mu industrial hubs ogenda kusangayo abaana abavubuka abakozi balina ebintu bye babawa ne babagamba bano abavubuka abakozi bakoze sako. Omuyaye takola sako yenga yo omuyaye takola sako omuyaye obulamu bwe yasalawo kubusa ddaaka kyovola aba gavumenti webe bakyalidde omuyaye bamuwaza njaga za kuliirawo kugenda era we wabawo be basanze abalina saka abali organized abavubuka bawa akasente ne beekulaakulanya. Naye Rama tesobola kubanga ye point yo okitegeera gavumenti erina responsibility. Gavumenti tegenda kukyusa muntu ne mu Amerika eriyo ghetto kyogamba lwaki tebabawa mirimu kiba kikula kyamu. Eriyo abantu ababa mu ghetto be banywa enjaga be basikako abantu amasimu gy'emirimu gyabwe be bakuba abantu obuyondo be bakuba abantu bupeva anti okusimu limoloza lwaki bali mu embeera Rama ekibaleetera okubeera mu embeera nga bakuba abantu ku street nga babajjako ebyabwe lwaki babakuba owa ghetto taba na pulani kuba ye bagenda kumuwaza kunywa njaga era babatuukamu bagamba ffe muzeeyi bagamba kola sako. Rama njagala tuwuliziganye abaana abo bagenda okuba abantu oba kale kambuuze gavumenti lwaki olowooza bwereeta ndaga muntu eteekako obulango n'esomesa abantu
engeri gy'okukikolamu. Lwaki olowooza gavumenti ekwata neteekamu ssente netandika osomesa abantu engeri gye bagenda olondamu akalulu? Lwaki gavumenti ekwata neyigiriza abantu ebintu byonna? Kitegeeza gavumenti era yeyina okuyigiriza abavubuka abo okugenda mu ssako ng'etaddemu amaanyi nekola obulango nga bwekuba obulango obulanga kondomu nga bwekuba obulango obulanga ebintu ebirala n'ebukuba ng'egenda esomesa abantu kubanga abantu bano bali ignorant tebasoma bo basoma. Kitegeeza bo be balina obbategeerera n'okubateekerateekera kati bw'otabateekerateekera bajja kufuuka bwe batyo era abantu abo be bamulaba Rama abantu abo be bamulaba nti nno basika obusawo be bamwera omuntu omulala bagenda okukozesa beekalaka. Bavubuka ba myaka emeka bali mu ghetto? Bavubuka ba myaka emeka bali mu ghetto? Baana bato ba myaka emeka? Abasinga bali below 18, below 20, below 21, 25. Tolabangako mwana tolabangako baana bali mu kibuga bakola ng'era bali myaka egisobola onnyo enjaga emyaka egisobola okubba. Ekikula ky'omuntu tebakikyusa. Neya Bobi Wine neyanika ebeeyani ne wejja ekikula ky'omuntu ekyo kituufu naye Chovola ba Museveni wagenda mu industry yabuzi bagaba ebyalaani owageto togenda muwa kyalaani atunge tebabyagala owageto togenda muwa nkumbi kulima tebabyagala era abayina obwetaavu bagenda bawa bakozesa naye kyenyiza okugamba tukola bataba aba gavumenti aba balina ssente banywe batebe basinga okunywa ennyo enjaga n'okunywa emyenge n'okozesa omanyiyo bameka tukulireyo bameka twagala omalego ogera bebamutuusa wano mu Uganda manyiyo bameka kati omanyiyo bameka abanywa enjaga mbulira omanyiyo bameka mu geta abanywa enjaga baboze baagala owageto takola gundi owageto takola sako. Gavumenti egamba abantu mukole sako babatere sente mu bibiina byammwe mwekulaakulanye nga katalerooni gendo mu industry yabuzi babawa sente abantu ne bakola ebyalaani abantu ne babateerawo emikono ekitali mu geto owageto ogenda muwa ekyalaani mulimu omuntu gw'otagenda kyusa muleme kumenya gavumenti kyogamba awuliriza kyogamba owageto yasalawo genda kukuba abantu peva na kunyakula masimu oyagala gavumenti emubereze kyogamba yekategera nti okukwata peva n'akikuba omuntu okumunyakulako essimu kikyamu basiba abantu matemu bakuba abantu obutayimbwa kyogamba tategeera nti okubba gavumenti yekutuma lwaki tobba nedda Khalifa mulema ate ebintu bisinga naye n'abalala naffe katugereko tunyonyole ensongayo mbenewo tunyonyodde lwaki tobba gwomanyi abaana be batulugunyiza Khalifa wuliriza ekyo ekintu lwaki njogera n'enkiremerako Khalifa we bulikeera ku makya ne bakuba mukyalawo we bulikeera ku makya ne bakubira omuntu olimanya nti abantu abo babi era bagaana buganyi kukola si gavumenti yebebalemeseza onnalaba Khalifa ensonga ekubya abantu ki abaana abo abakulabako survive ng'alaba esimu gy'alina okusurvivingirako webale nnyo gavumenti yekutuma obbe abalala tebakola abaana batambuza gavumenti yeyina okuteekateeka kyogamba abatambuza amagiko tebanyigirizibwa abali mu bizinesi obutono tebanyigirizibwa obubbi buba nakyolale mu Amerika teri bubbi mu Amerika ennungi teri bubbi obubbi buba mu muntu leka kwekwasa nti ye survival ne mu Amerika babba era n'abageto babba kiba mu muntu saagala okyekwase ku gavumenti omuntu yenna ne we bali kuwa buli kimu olisigala oli mubbi ng'oli mubbi saagala weekwase nti gavumenti mbi tebawadde mirimu babawadde emirimu ne baddukayo kati Rama soko oyogerere eddakiika 3 ompe nange njogere nga tonsala kanjogere ekintu bubbi kiba mu muntu omuntu ne womuwa $100 n'omugamba nti genda otandika obulamu asobola oziteeka ebbali n'agenda nabba muleme kukwata mbeera za muntu ye nga ye buli omu alina gye yakulira kyovola baba bagamba bazadde mu kuza abaana gavumenti si yegenda okukuza ensonga lwaki okulira ewa nnyoko ne kitaawo okuza oli mubbi ate ovuddeyo obbi abantu mbugambu mbw ekyo kyekireetera abaana abo okukuba abantu okubba eriyo abavubuka abagezaako n'agamba kantunda amagi nneme kubba eriyo omuvubuka agezaako n'agamba kaŋŋende mu butale tutambule nakasongola wa abavubuka batambula ne bagezaako oyo waayogera mpulira
togenda kuleeta nnaku ya ghetto mbwe abaana ba ghetto banyigirizibwa bwe ne wooliba waaki tebagenda kusiima gwe weewunye lwaki omukulembeze wagenda mu ghetto abawa ssente enkalu oba omukulembeze yenna kaabeemupya abawa ssente enkalu kuba bo kye baagala gwe weewuuze lwaki we basanga abakyala abakozi babateerawo enkola ey'akatalero ne beewole ssente ne babagamba mukole ekibiina gavumenti ebateeremu ssente ekyo tekiri mu ghetto beetaaga ssente beetaaga bateerawo mbeera basobola okubanga bakolera abaghetto baagala zaalero omwana owa ghetto togenda muwakyala Kalifa sagala otuyita badongo tukulidde mu ghetto mwana wa ghetto kigwogenda okuwa ekyalani omugambe tuula otunge mwana wa ghetto kigwogenda okuwa enkumbi omugambe genda olime agenda kugamba ebyo bya kidongo ye yamanyiira kubba Government neweliba wachi ba olaba Shakibu yagenda okubawo obuyambi babbe ebintu bye ku mmotoka ye Shakibu video tewagiraba eyo omwana abannakyolalenga ye mubbi ebintu ebimu temubinyiga ku government ghetto America geziriba baba Rama tukusaba tukwegayiridde Rama tukusaba otuyambe naffe otuleke twogereko yogera mmaze tubiwulidde ebibyo byonna tukusaba otuleke twogereko okubeera omuzenga gwa bubbi ogwo muzenga omuntu n'omwana w'omugaggabba oba ompulira naye kye twogerako kyakubeera nti nno waliwo embeera bw'otunula abavubuka ffe bangi okozesa social media n'eriyo abali ignorant nga tebabimanyi omukulembeze yenna teetaga kujja kuwa abantu ssente mu kaseera ka kalulu era kyova olaba nti nno awo oba ogula buguzi bantu abantu baba tebakwagala oba obawa ssente naye abantu olina bateerawo embeera era oba ogamba nti nno gavumenti erina kufa ku bantu goloza lwaki President Museveni akeera ku makya n'anoonya akalulu ajje atwegayirire akozese mmwe akozese abalala akozese bali ajje asaba akalulu lwaki kubanga akimanyi bano abantu beba agenda basuubiza ebintu nti ngenda kukola bino era bamulinde bwe bitakola then abantu ne bavayo ne bagamba naye batusuubiza kino kati nze tetulina buzibu nti oba president oba ki ffe twagala abavubuka bonna gwoyogera ku baggeto n'eri abaana ba university nga balina degrees Rama nkwegayirire leka mmale twogera ku bavubuka bonna wuliriza Rama twogera ku muvubuka kankuwa example eno waliwo omuchina abeera nga ye manufacturer aleeta ebintu wano mu Uganda mu kuleeta ebintu kyokka ate naye n'akwata n'aggulawo edduuka lya retail kakati gwolowooza ye ate ng'ajjukira bamuwa ne subsidies ez'emisolo n'aleetanga zi t-shirt oba n'omusanga nga naye alina edduuka lya retail eritunda eby'emipiira n'olaba Vama kampuni eya Vama ereeta pichipichi yezikola eri e India naye ate nayo yennyini nejja neba nga ate nayo erina edduuka lya retail kati omuntu wa wansi obanza omuna Uganda nakola ntya nange business ne survivinga ng'ate omuntu gwensuubulako ye abire bwasuubula bamusala emisolo mitono ate naye ayina edduuka lya retail kyekireetera okubeera ng'abantu ne bwakola business zigaana n'abivaamu najja omwana n'abeera mu ghetto ebbula ly'emirimu mu bavubuka kyekintu ekisinza okutuleetera obuzibu ffenna bino bye tuliko byakweyiya byakuyimba si gye emirimu Rama bakyali baffe ekituufu bambi tebalina mirimu Rama njagala nkukyazeeko mu ghetto yaffe eyennateete kujja mu olabe buli muvubuka omubuuze nti naye honorable okkiriza nti waliwo abavubuka abataagala kukola Kalifa soko sirika njagala omumpeemu pazo ddakiika emu waliwo abavubuka abataagala kukola pazo ddakiika emu nkwegayiridde kammalirizeyo ka pointi kano nkuleka oyogerere essaawa zonna Kalifa wazze gindako gundi we meeting emu Kalifa wazze n'ensonga agireese ku ghetto ambwe abavubuka abakulembeze bagenda mu ghetto era ne bawa abaana obusati naye abaana tubeera nabeeno mu ghetto bali bubi kati akikyusizza akizizza ku bavubuka nze nkulidde mu ghetto tewali kya ghetto kyesimanyi gwe wadde owakana gwe balowooza ghetto kunywa njagala kati mu ghetto waliyo bantu bakulu oba eriyo bavubuka
eriyo abavubuka n'abantu abakulu abalemererwa n'abalemererwa genda okatale bobaba akatala weekawo empawo ng'oyambukawo akatale ka Museveni awo bavubuka ba ghetto be bakalimu abakola ababba kati balemererwa bakuba nti tebaagala kukola oba balemererwa lwa mbeera tebaagala kukola kati nkunyumiza ghetto kye kisoko mpe eddakiika zange nkunyumiza ghetto kye ki ghetto ye wantu ewasibuka akasente ovanga ku muntu atakola alya anywa kitegeeza akasente ako kafuna ayina engeri gy'akafuna mukale bbayo ogumu ogenda otandike bizinensi okole naye obubbi baagufuula mulimu ekyokubiri kalifa tosobola kuŋŋamba nti mu ghetto bali bubi ng'omwana asobola okugjayo piki ya looni nga kwanyakulira amasimu ze bavugirako ezo ezidduka ennyo tosobola kuŋŋamba nti ghetto bali bubi ng'omwana asobola okufuna miliyoni 2 ezitandika looni n'ajjayo piki nga mu kifo ky'ovuga bodaboda adda ku kkubo mujja mu kunyakulako bantu masimu nakuba bantu migere kulinnya piki kudduka kuba ekintu gwa kireetedde mu ghetto okimanyi nti abaana ba ghetto balina amapiki kwe babbira okimanyi bulungi oba tokimanyi olabika gwe tokulidde mu ghetto amapiki kwe babbira agadduka speed bupiki mbwerabidde n'amannya waliwo bupiki buno obwakajja obupya budduka speed nga yakusiseeko essimu tosobola kumufuna ezo sente azijjawa ezisobola okupangisa piki nga yakubbirako kubanga ebiba mu ghetto tubimanyi kati oveeyo gambe mbu abavubuka abali mu ghetto bali bubi teriyo muvubuka wa ghetto abamwavu ovanga ku muntu nga takola ng'alya ng'anywa ate nga yeebaka ate ng'abamu n'emitwalo 10 kalifa wandiyogedde ku bantu abali ku makuba batambuza amagi yeesimpuliriza wandiyogedde ku bavubuka abatambula butale ku butale leero kennansana encakeeri yeesimpuliriza babakolere strategic plan oba transportation ogenda okukola naye oyogere ku muvubuka wa ghetto we bali kubira omuntu wo ne bamutala olimanya nti abaana abo babi akusanga taba na mukwano wa ghetto taba na mukwano asobola okukusanga n'akuba n'akuggyako essimu n'adduka asobola okukusanga n'akukola ekintu kyonna nga mumalirivu ng'ayina kyakwetaazeeko be baana b'oyogerako ekyokubiri abo baana tebali organized si ye muntu gw'ogenda okuwa ekyalaani akole olaba bba ssimu n'agitunda nga naye temugasa mu bulamu kati olwo omuwa ekyalaani kye kinaamugasa olaba bba kintu n'akitunda ng'alaba tekimugasa olwo omuwa enkumbi agenda alime gwe weebuuze lwaki gavumenti weegenda mu bantu egenze mu baakatale babateerawo katale looni mwewole tubateereddemu mu katale looni obuwumbi 2 sente mwewole musasule empola oba zibayambeko lwaki gavumenti weegenda mu industrial hubs ez'abavubuka abakozi babawa sente PDM ne babawa ebintu abaggetto we bagenda babulwa n'ekyokubawa owa ggetto ayagala mitwalo 2 kugenda mu campaign kunywanja gaye kumulekaawo okukola bibye bo tebali organize kati ogamba mbu abaggetto tebabafuddeeko babafeeko babawe emirimu kinga ne bye balina babitunda owa ghetto ye kennyini asobola okwebba n'essimu waaba nayo nga yiye mumalako emirembe kimukakatako okugitunda afune eziri amayirungi kyekyali eni kyabadde agezaako okutaasa okukwata abaana abo okubakyusakyusa togenda bakyusa mulundi gumu wabula ojja bakyusiza mu mbeera zaabwe mu buyayeyaye paka woopangapanga obakyusa ofune woobassa abamu bali wa Jamisi Kiggundu wa Yasini bakola mu parking abamu bakola mu magala jeyo babawadde emirimu ekyokubiri saagala ogambe nti abavubuka tebalina mirimu abavubuka b'e Kampala tebaagala kukola tebaagalira ddala kukola kyova olaba omuwendo gw'abantu abakola bantu bakulukulu osanga omuvubuka n'omugamba munnange jangu ojje ku sayiti opootenze lwama nzimbye ennyumba eyange epootebbwako basajja ba myaka 4 nga wano okulaba w'omupoota agenda okukupootera nga wa myaka 25 myaka 18 17 tebaagala omugamba jangu tukole agamba naawe ani apoota olaba omuntu ojja buzi wano n'olaga ka bizinesi ko ne bakajerega mu komenti bano si bakozi omuntu agamba laba nnoona atambuza emmere nga munna Uganda ali wano Uganda laba nnoona banyoomi waba oyagala okakasa ensi enyooma emirimu Uganda yensi ekyasinza okunyooma emirimu ng'ate abantu abaginyooma si bantu bakulu wabula bavubuka bannaffe wano ogenda n'ovuga takisi oli n'agamba laba nnono kondakita akola nange sijja kwejjamu olaba Kadaama nga akola oli n'agamba laba nnono atawaaza amatako g'Abawalabu owulira okunyooma abo boosabira omulimu
Kadama abeerawo n'agamba laba nno bano bakadama bagenda okunaaza amatako nange mwendi sejjaamu tetuli bakozi. Omuntu omukozi tavuma mulimu, omuntu omukozi tanyooma mulimu. Uganda yensi ekyasinze okunyooma emirimu nga ginyoomebwa bavubuka. Ne tolisanga mukadde agamba nti ogwo omulimu mubi. Osanga omuvubuka n'omugamba jjangu tugende tupoote n'agamba naawe ani apoota. Kyokka ayagala mulimu. Osanga omuvubuka n'omugamba jjangu tugende mu kikampani bagaba 15,000 buli lunaku. Ezo naawe ani azikolera. Yerabidde nti mu kampani gy'alaga bakola promotion. Buli mwaka ne bapromotinga abaana okuva ku ssente ntini ne babazza ku ssente endala. Tebaagala kukola, muleme kwekwasa gavumenti titekoledde bantu mirimu, bo bennyini tebaagala kukola. Olw'okuba oli yagendako ku kyeya ayagala afuna akakadde kamu omwezi. Eno Uganda olina okukkiriza 15,000 mutwale kinene nnyo. Woba osasudde ogenda funa emitwalo 2. Toyina bizinesi oyagala kufuna akakadde mwezi. Nga tewakola magezi gazimba yiye kuwa akakadde. Tebaagala kukola paza abavubuka bawano banyooma. Tebaagala kukola, baagala kutuulaawo, abamu kubawa buwi, abamu bazadde baabwe kubakolera okola omulimu bakunyooma. Lama fefena tubaddeko mu ghetto. Ndabye abavubuka be bakubya amasasi olw'obutaagala kukola. Fefena twajja mu kibuga nga n'ew'okusula tetulina. Ne tutandika kaliyoki, abalala ne balondawo kwebaka ku bakazi. Ne tubeera bagumiikiriza. Tumaze mu kuyimba emyaka egisukka mu 15. Natandika okuyimba omwaka gwa 2011. Erinnya okumanyika obulungi ne bagamba nti liri Pazo wuuyo kati nange ndabwako omwaka 2024. Myaka emeka egibadde awo. Saayiga kunywanjaga, saayiga kuyingirira binkuduulu, kwebaka ku bakazi bakulu ng'abayimbi bwe bakola, okwagala ebyobwereere, okuganza abakazi abakulu banteekemu ssente nkole kazi wange nga nakatandika okuyimba. Abalala ne bagaana okuyimba, ne badda mu njaga, ne badda mu kuwasa abakazi abakulu. Naye Mukama tanyambye n'empangula. Abavubuka muyiga okugumiikiriza, mubeere n'empisa, mubeere beetoowaze. Bwe bakuwa omulimu kola. Abavubuka abasinga bali wano bagendera ku kirimbu. Amini yagoba abayindi. Neno gavumenti bw'enaakyuka tolina dduuka lya muntu lyogenda kuyingiramu. Abavubuka mugende mukole. Banno ffenna obulamu tubuyiseemu, tugudde ne tumala ne tusituka. In fact ffe okugwa twakifuula kitundu. Ebimu ku bitutambulirako obulamu bwa bulijjo. Ogwa ekya n'osituka. Bw'ogwa togenda kubba. Gavumenti bw'onaalinda gavumenti ekukolera buli kimu ogenda kugikyawa. Gavumenti ekolera abamalakya, ekolera abasebeyi, erina bingi ebyokukola. Gavumenti ewa munnansi ebintu bibiri: eddembe ly'okweyagala n'eddembe ly'okukola. Ebyo bwe biba bikyaliwo genda okole. Ssente mwe ziri mu saturesoni. Okeera ku makya n'ozinoonya, ozifuna n'obaako ky'otandikawo. Omaliriza taata naffe twogereko. Kale katwogereko. Buli kadde ne batujuliza. Tetuli abavubuka tebalina mirimu, tebaagala kuwa musolo. Oli nayagala agende ku kyeyo. Bannange wobeera nga mu position ng'ofunye omulimu oba ng'olina omulimu gw'okola, tolowooza nti atalina mulimu tayagala kukola. Omanyi oyo ensobi tugikola nnyo olumu. Waliyo abantu abataagala kukola mu bulamu, naye si buli atalina mulimu mbu tayagala kukola. Kati eyo embeera y'okunafuya abantu mu ghetto tewaliyo babbi bokka.
waliyo abantu abalungi mu ghetto, waliyo abantu b'empisa, waliyo abantu abeesimbu mu ghetto gye bali. Naye tulekeraawo okucharacterizinga abantu bonna lw'abantu abatono abamu. Kyogamba mu bantu ababba mu ghetto abasinga baba babbi. Mu bantu bonna abali e Kawempe abasinga babbi, oba bali mu ghetto z'e Bwayise abasinga babbi. Mu bantu bonna bali mu ghetto z'e Kabo, abali mu ghetto z'e Nateete abasingayo babbi. Tomanyi ghetto kyeki, oli wa mu kiyumba gwe. Rama, va mu bintu by'okwataakinga kubanze 6 teriyo ghetto liyamu etali mu batwazi saagala owuliriza. Ati naye abantu abasingamu tebaba batwazi, mubaamu abo abatono. Naye tokwata ghetto ghetto genda oyiteyo ng'okutta essimu yo olaba oba onaavaayo. Nakulirayo manyiyo, okitegeera. Olumu abantu bakula bukuzi. Wano abantu abasinga bava mu ghetto ne beeyubula ne bavaayo abaafuna omukisa. Kalifa kye yabadde agamba mbuno gw'ofuna omukisa ogweyubula n'ova mu ghetto. Tolowooza mbu booleseeyo bonna babi oba bonna tebaagala kutuuka gwe wootuuse. Okitegeera. Naye it's upon the government. Abantu abasinga bali mu ghetto babazadde regime eriko yeefuga. Okitegeera. Tebapulaningira ghetto, tebapulaningira population z'abantu kubeera wantu wamu. It's all about national planning. Emboozi tugije mu kujogerera mbuno batwazi mbuno baki. Okitegeera. Abo abaana singa UPE zaali zikola abamu ne basomako ne bayita mu secondary nga zikola nga bwe zirina okukola singa tebalinga abamu bwe bali. Okitegeera. Kuba n'okusoma kulina kye kuyambako mu ntegeera y'omuntu. Ebintu by'ogamba muno tebalina organization. Ebintu ebimu ebyo bifuna mu kusoma. Ebintu by'ogamba muno tebasobola bitaininga na bu business butono bye bakoze. Ebintu bijja mu kusoma. Nze nasomera mu UPE. Kati ngazi yagana okusoma. Dinda katono. Nze nagana buganya okusoma. Ne muzi USA gy'ogamba. Ghetto gye ziri ne waliyo community schools. Kyova olaba abaana batandikako olumu ne basoma paka waatuuse. Okitegeera. Kyanguyira omwana oyo ne walemera olumu ogenda ku college okufuuka ekintu. Ne wakola mulimu gwa mikono ne wakola mulimu gwaki. Naye abaana basanga mu ghetto nga n'omulimu omutono gw'ekyalaani gwe gw'ogamba. Government tetaddewo initiatives zibayigiriza kuba byalaani. Gw'osobola owa omuntu ebyalaani nga tomuyigiriza kuba kyalaani. Taba na kike. Olaba essimu eyiye gy'atunda. No, anti kati eyo mindset bagibateekamu mbu ghetto taba na kike. Eyo mindset yeyina okukyuka. Diyamu omanyi ghetto ki? No, Rama g'okundaba wano. Tosobola kumanya gye nnakulira. Toyina ghetto gy'omanyi just oyogera kunyumisa mboozi. No, si kunyumisa mboozi Rama, nze nakulira mu kigagga. Ghetto tebasabirayo mu misa. Natete mu kigagga omanyiyo. Kati California alabika amanyiyo. Rama nze kyenjagala onnyambeko. Njagala nkukyazeeko mu ghetto yange ey'ejja Mulooko, e Nateete, olabe embeera abaana gye bayitamu bakubulire n'ebizibu lwaki bali mu ghetto. Otuyambeko. Ku mirimu eyo gye mulina emirimu eyo gy'ogamba ewali emirimu eyo gye mugifuna. Obatwaleyokko gwe b'ogamba batagala kukola. Batwaleyokko. Banzibe oyagala banzibe ennono eyo kindeka abeeyo baba bagenda kubba kinga oli nange. Kati gwe kennyini tosobola kubatwala kukola ate ogamba babbi. Nina kuba naawe obutanziba. Gwe kennyini tosobola kubatwala kukola. Njagala nkutwaleko olabe obulamu bwabwe bakunnyonnyole. Gwe kennyini ogenda tuuka ogambe nti naye bambi bano kubanga ekireetera abantu obutaba na mirimu bafrustratinga ba local investors nti wano omuwebweru bw'aba atandika company oba ya bizigo oba ya n'abaana ba ghetto ate nzijukidde n'abaana ba ghetto olumu batama company naawe banne emirimu bamufrustratinga tebamuwaayo kantu konna omunnauganda eyandikoze Kalifa oli mutemu. Rama kyekyo kigamba abaana ba ghetto enkula gye bakuliramu yeebonoona nga tubeera bakambwe mu ghetto kubanga embeera etunyiga ne tutuuka ne twetamwa. Kati ate lwaki embeera ekunyiga okukuba liyamu atali gavumenti? Senga ebanyiga bakuba kati gavumenti n'amugjawa.
genda yo State House eri wali bechawe bagende bakube naye kati gwe Kalifa nkugambye ke bali kukubira omuntu owuwo bali bakuba nze nkulidde mu ghetto omwana ne bamujjako essimu ne bamutta twasanga mayiti omanyi abantu bakolo tutyo okujjawo embeera eyo ogenda kusirika obere ng'ogerako bwogezi kubanga tolina kyokozeewo kiringa wonasekerera omulwadde n'omusekerera alaba gundi mulwadde naye nga naawe ozina naawe osula n'omukazi mpuliriza naye oli ku baana abatemula abantu kati ojja n'ogamba mbu abatalina mirimu tebaagala kukola era bakikola tebakikola nti baagala nange tebaagala kukola lwaki afuna ssente zisasula piki ya looni kwa bbira balina amapiki kwe babbira ago agadduka ennyo nga nyakudde essimu n'atuula munne n'amuvuga kozi nga naawe toli wa mugeto weesibayo bwesibi olowooza tetubimanyi neesibayo bwesibi kituufu Kalifa omuntu atayagala kukola lwaki afuna looni ya piki mu kifo ky'ogenda kukuba okuvuga nga looni agisasula bamasimu g'abantu kugatunda mu bapromota kusasula looni ya piki kugimalayo babbi abaana babbira ku mapiki ng'asobola okwafoodinga piki Rama nkwegayiridde nga wogambye ekyo bwakikola alina embeera emuleetera okikola nange kankubuzeeyo akantu katono nnyo Rama ebintu byonna mu bulamu byokoze gwa byekoledde tobadde wano nga tukulaba abantu naawe ne bakusondera magezi gange senga nali nsobola okubba lwaki okkiriza okusondera kubanga toyina option ddala yonna nosalawo booswale naye bakusondere n'oli omwana akikola lwakuba nti talina ssuubi kankubalira engeri gye bansonderamu nakeera ku makya nenkola TikTok account nga teri ammanyi kino kyendi nnwanya okukiba ate nkitaddemu nakwatanga ssente nenteekako data wange buli mwezi nsasula wifi ya mitwalo 25 buli mwezi kitegeeza guno mulimu era nagwagalanga mulimu kyovola banteekamu nenfuna tolowooza nti bampa buwi kyogamba abamanyanga ndiwa eri wansi nze nina ekitone kyendyako mwanya okutuuka wano eriyo omuntu bampadde buwi wano wendi mwanya kyovola ebyo by'amasimu atabimanyi kimutagenda funira masimu gwe wafunira bitone nze okuyimba gango ozimba ennyumba tewamala kuvuma nga nze wayimba n'ofuna buli omu akozesa ekitone ekikye tetugenda faanaganya bitone naye totululira kitone nze ekyange kyakuvuma abantu era nakikozesa n'enfuna era nze nvumirako mpalanirako nyiigirako gwe woba oyagala okuvumira omuntu nsasula bamutulugunya mu buto saayonka gwe mulimu gwange nawe wayimba ogera kiretera abaana kubba goloza kye kiretera abaana okubeera nga babeera mu bigango ebyo nagambye nti lwaki abaana byabwe bakozesa ebitone okubba si kitone muze bakozesa ebitone byabwe nga naye wakozesa ekikyo we nakozesa ekyange batuulidde ebitone bali eyo bayimbi baveeyo bayimbe Kalifaani eyakwatako mu kuyimba era weetobako nga gwe paka yo wafuna kwatako nabo beetobeko bonga bebitone biri mu ghetto eriyo abasambi b'omupiira eriyo abamanyi okuyimba Kalifa nali mu kkomera nga batusiba n'abaana ababbye mu mageto naye nga balina ebitone omwana ayimba nga takumanyi na mu kuyimba alemere ku ekyo ebintu bulamu bw'ensi eno kulemerako togenda gamba nti gavumenti ejja enkwatireko gavumenti ejja kulaba ng'olina wooli ejja ekulabe naye tebagenda kukulabira eyo gy'oli gavumenti togimenya weeyambe naye ekuyambe era ne Katonda ayamba yeeyamba lwaki totuula era ogenda okukola n'ogamba Katonda nsaba ompe nzize kukola lwaki totuula n'okusinga okuyiiya be baana ba ghetto mukubba era bw'osiga kifaananyi nti si buli ali mu ghetto nti mubbi n'abaana babagagga gambye n'abo abagagga booli nabo banywa kokaini bakwata abawala babakozesa ng'omwavu byatakola nakukola oba ontegeera kati waliwo mu buli society mubamu abaana ne waliwo gavumenti erina okukola abantu bali bulungi buli eri butemu omwana wa ghetto akusanga nakkuba akatayimbwa ku mutwe n'akuggyako essimu kyogamba obusungu bubalagira kutta abantu aba bakuba obutayimbwa paka gavumenti weenategeera nti abavubuka beetaaga otuteekerateekera ati saasira omwana w'essomero akutte essimu ye ne bamukuba akatayimbwa ne bamutta saasira omwana w'essomero ava ku ssomero
okusaasira omwana w'essomero ava ku ssomero ng'akutteka simaati ke bamukubye akatayimbwa afa olw'okuba olina obusungu ku gavumenti. Lwaki tokuba baminisita? Lwaki toteega baminisita ku bikomera byabwe abali mu ssente? Lwaki okuba omuntu wa wansi? Tubalonda baminisita tubalonda ne batuddukako olumalo nga wakati wolaba mu kalulu bazze bakoseza buli muvubuka bamwambaza t-shirt biki akalulu olunaggwa nga bayingira ofiisi zaabwe tokyabalabako. Naye nga bo bagenze mu ofiisi bafuna omusaala. Naye nga ate ffe bwe siwagira muntu kulaga busungu muntu. Kati Kalifa obusungu we bunkwata nga gavumenti enyigiriza zijje nkubbe. Bogamba benyini ababbi gavumenti yennyini yeyabayita ne bambaza t-shirt za yero ne bagenda ku luguudo ne batandika okubba. We baali babba baali bambadde t-shirt zaaki. Kyogamba babba mu kalulu wokka ogombadde nti guba muze kuva gye babeera. Babba mu kalulu wokka. Kalifa tolabangako bantu be bakubye nga bali malwaliro embazi guddeyo. Tolabangako bantu be bakubye kiro. Lwaki mubanoonya bakozesa mu time ya kalulu? Kati lwaki poliisi tekola nejja ne bakwata? Lwaki omukulu wa gavumenti n'abalonda bennyini ababbi abaziba emisango n'abambaza t-shirt n'abaparedinga okulaga nti nno mulina numbers? Bogamba mukayimba katebeyina okukolako ne balwanisa. Already siri mukayimba naawe lwama ketegereze. Vasi yange nayimba kimbuulira mu damu video gyetegereze. Mwali addase nayimba wa mbulira ati tebazze mukuyita bwe busungu bw'olina ku gavumenti naye kuta ne kye baakuwa. Sirina busungu ku gavumenti. Sirina busungu ku gavumenti. Wabula njagala nkubuuze kati lwaki kale gavumenti webango eraba ebintu bigenda bulungi lwaki beesimbawo? Lwaki bali munoonya akalulu? Gwe lwaki obalonda? Lwaki tokabamma? Anti nina okwogera biki bye balina okunkolera. Kubanga nze ne banakukolera era genda mu office. Kati nze mba nina kwogera ku bintu nti mukama wange bw'oli akalulu. Gamba abaana ba ghetto bagende bakole balekerawo okubba abantu. Fenna tukola ffe tetujja mulekerawo okujja mu ghetto zaffe. Lwaki mujja mu ghetto zaffe mu biseera by'akalulu? Mwe mubayita kubanga ba PA bamwe be babaleeta. Omukulembeze okujja mu ghetto akolagana na wa ghetto omu yamuleeta. Yereeta yekka. Bamanya batya gye muli. Bannammwe be babaleeta. Bannammwe be babaleeta. Buli muntu ali ku sayidi ye yabwe. Mugende mukole muve mukubba abantu si be babanyigiriza. Mugende mukube mu 7 si bantu. Mulekerawo okuba abantu obutayimbwa ne peva. Kankubuuzeko kino, President Museveni lwaki andi mu kunoonya akalulu essaawa zino? Ali mu kunoonya akalulu kuba ayagala buwagizi. Obuwagizi akole ki? Akulembere abantu. Akulembere ng'akola ki? Ng'abantu abakolera ki? Akulembere abantu nga batuusaako service deliveries. Service deliveries zituuka. Zituuka asomedde ku masomero ga UP Kawempe Muslim. Kawempe Muslim omanyi bwefaanana essaawa zino? Manyi bwefaanana amabaati gaali gavaako ne baddamu ne bagisereka. Tukubira ebifaananyi kuba kati essaawa zino ndi ku 5. Gitukubira ebifaananyi ngaawo. Kawempe Muslim enyirira we nasomera. Anti kikuba ebifaananyi yange yonna nga sitasudde wadde 10. Bitukubira ebifaananyi. Lwaki amasomero ga gavumenti galabika bubi nnyo ng'ate private malungi? Anti aga private musasula sente nnyingi aga gavumenti tetusasula. No, it is a system. Aga gavumenti ate galina bba malungi nnyo okusinga aga private kubanga teriyo wa private asinga gavumenti sente. Anti private business. Olwokuba nti waliwo wakati awo abatagula mirimu gyabwe bulungi. Kati Kalifa nze nsomedde mu gavumenti sukulu sisasudde wadde 10 bwe essomero wasomeramu Lwama nkwegayiridde njagala ogenda olikuba ekifaananyi olitupostingire erya gavumenti. Tetusoma bizimbe Kalifa, tetusoma bizimbe tusoma kuyita. Kati ate erya private ery'omuntu obuntu linyirira litya okusinga erya gavumenti nga gavumenti eri ku budget ya trillions and trillions. Anti eri business, private business nawe zimbo onyirize ekikyo eri business. Katolaba nti kati oyagala ki Lwama? Nze siina kyenjagala kuba sitemu. Oyagala tulonde abantu babeere mu parliament bafune emisaala nga tewali kye batukolera. Kati gwe badde oyagala gavumenti ekkolere ki Kalifa tewasoma?
njagala gavumenti nga wogambye eby'education ngeri essomero lye lya Kawempe njagala libeere ng'essaawa zino lyerimu ku masomero agasinga obulungi ne standard ennungi mu Kawempe kuba lya gavumenti Mutandiko sasula school fees binyirire. Temwagala sasula ate mwagala ebinyirira. Amafuta emisolo gyonna gye bakuŋŋaanya giragawa girina kukola kyolowooza. Emisolo gikola enguudo ne PDM mu byalo. Golooza gwagenda okusoma weko tunulidde Kawempe Muslim St Joseph SS Kyankwanzi gye nasomera lya gavumenti balina laboratory ennene mulimu buli kimu ne private byetalina. Njagala twagala tukubire ku bifaananyi naffe tutwale abaana baffe kuba gogogalayika malungi. Mpa transport ngendeyo. Ate gwakola omugagga. Nze zange si ante zange tezikola mu bya kusanyusa nze zange zisanyusa. Oyagala kulaga biri mpa transport. Kankuteekereko wano video labe kubanga saagala ogambe nti nno Kalifa ate alimba saba kuteesako Linda koteso na mpe sente zange ngende huyo yevuga mu government embi alina mulandi kuluza wakubanda bila wa mu government embi ye mama kasuze kati ankwatewa igwe Kalifa mu government embi ye motoka gye nnina ovuga laba anyigirizibwa yevuga eza mafuta ozijjewa mu government embi osibye n'akaviiri surviving mu mbeere edda baku